Tukwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde bwa mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga era ebifaananyi bya ssemugenzi ku Africa biraga nti ziserwandula mpewo ku ssemazinga Africa zinnafuye ng'ekyo kye kireeteddewo omukuubo gw'enkuba okusaasaana mu masekkati aga ssemazinga Africa n'okkendeera kw'enkuba mu bitundu byaffe era bwe tutunula ku bifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya tulaba nti obudde bubadde bwa mukalwe ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nti omusana gubadde gwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okeera okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga omuli ebyo eby'omu bugwanjuba bw'eggwanga mu bukiikakkono, ebitundu ebyo eby'ekkalamojja eby'omu buvanjuba obw'eggwanga nga mwotwalidde n'amasekkati so ng'ate ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu biseera eby'olweggulo omusana gusuubirwa era okwaka nga bwe gukubaakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga ne temperature okutuuka ku Celsius 25 mu nsozi ez'e Kabaale 30 mu bugwanjuba obw'eggwanga nga mwotwalidde ne mu bukiikakkono obw'eggwanga. Eyo mu bitundu eby'ekkalamojja temperature esuubira okutuuka ku Celsius 31 ate mu buvanjuba bw'eggwanga yo temperature esuubira okutuuka ku Celsius 29 nga mwotwalidde n'amasekkati. Ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale temperature esuubira okutuuka ku Celsius 27. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'okusemazinga Africa, Lagos enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ate nga yo e Nairobi yo wasuubirwa okubeerayo olukubakuba. Ebibuga ebisigadde ku ssemazinga Africa omusana gusuubirwa okwaka ne temperature okutuuka ku Celsius 21 mu kibuga Johannesburg. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli Dubai, Moscow, Brussels ne London omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakuba mu kibuga e London ate yo mu New York obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.